Faadi TV jimbandiza kade kano mwasibye mutya muri mutya kitalo abakubye pastalo zya Bugingo Amasasi Abateemu mbina masawo ebintu byongedde okubanga bitabuka polisi eyongedde okubanga ebiteekamu amaanyi Abateemu bali mu kubatulakinga buli wamu bali mu kubanga babatulakinga mbina masawo so ngate ne presenter wa TV radio amanyikidwa nga MC Kasimiro ono munaye afiiriddwa omukyala era nga bagamba nti radio and TV personality MC Kasimiro announces the death of his baby mama Evelyn Nshemeleirwe erinya babazibu erinya Nshemeleirwe Evelyn Nshemeleirwe ono alese omwana bambi baby omuto amulese omwana amulese wa mwaka gumu era nga musajja mukulu MC Kasimiro yagenda okubanga alabirira omwana mama mukazi wattu kitalo nnyo kya mukyala Evelyn Nshemeleirwe Nshemeleirwe bwatyo bwafudde abadde mukyala wa MC Kasimiro. MC Kasimiro yakola ku NBS TV era nga aweereza program bagita NBS Kachapo bagita NBS Kachapo programu era nga akola ne ku radio. Munaye afiiriddwa omukyala baby yoyo omuto oyo afudde alina omwaka gumu era nga MC Kasimiro yasigadde n'omuto. Munange bibyo bagita Faadi TV yugi subscribe button nyigene kali kitalo nnyo era nga sawa musajja mukulu MC Kasimiro musajja watu ali mu mbeera sennungi ayi mukusobola ndozo lengera wakana nga kakote nga kakyali kato awo nga mama akyaliwo nga mama mulamu ne kati stars mama yakoze ki mama yafudde kitalo nnyo Maziga gokka kusali ya musajja mukulu amanyikidwa nga MC Kasimiro abantu abatera okulaba ennyo NBS TV bamuteegera bulungi nnyo NBS TV ngotera nnyo okugiraba oba omumanyi musajja mukulu program bagita NBS Kachapo ndinya lya bwetu nenga ono kwakola musajja mukulu MC Kasimiro kitalo nnyo musajja watu ali mu kyongobero essaawa zino obwenjogera kibinyo kusaidizeyo Faadi TV subscribe button nyigene kali eyo nga vudde ngaziko saidize bagamba nti ani ayagala okutta Bugingo ebyabaddewo nga bakuba omukumi we Amasasi polisi bategeza information etambula ku social media kusane platforms zisingeza amawulire ku mukuto gwa Twitter kiraga nti polisi etandise okubanga enoonyereza ku masasi agakubiddwa ebinna byonna ebyabaddewo wali ku siini okugamba wabadde obulumbaganyi obwakoleddwa ku pasitalo zya Bugingo. Banji bogedde ebikankana banji bogedde ebibwatuka banji bogedde ebigambo omugambo gwo gutokomuka ku social media Pastor Bugingo yawunya Amasasi n'ate ebigambo baba simanyi babijja muleka kyekimu ate okuluzinga ku weight ndabanga agenda okuluzinga ku weight Amasasi yagawonye gwe yagasimatuse era nga galidde driver we amanyikidwa nga Uncle Richard ne saazi amawuli agatambatambula ku social media omugambo gutokomoka abasinga bagamba ebiwundu nga bafunye ebitono zanyagwe ne Uganda ndika nakibagambye ko nimbagamba nti Pastor Roses Bugingo mwaka gwa 2024 yagenda kuguwulira mu kubanga gutandise bubi obanga ku mwaka gutandika nga bakatambako na kulumuluda ko ne bakulumba Abamasasi ngoba sigwe nakutambulya bulungi anye bisebisinga buli mwaka omumpenge gyogutandikamu ye kulaga engeri ogenda okutambuliramu ogutandika bulungi ogutandika ng'ofunye akasente ogutandika ng'okubya eddiru nga ya ssente oba kampuni yonge etambula bulungi giba mikisa awo manya ogenda kutambulira bulungi lwakuba ebisa ebisinga eriyo ogutandika obulungi ate ne gugwekeza ate ng'oluusi mubi lwakuba ebisa ebisinga ofundako n'ogutandika obulungi yes okusinga ate ogutandika obubi guba gwakubuusabuusa kubanga tomanya nti guwiza n'okutabuka mu maaso eyo n'okusinga we guwoze ki we gutandise. Pastor Bugingo bamuli ku social media okufa abasinga bagamba ati yakoze eki yakusetinze busetinzi kwabadde planned
kwabadde planid abasinga bitalimu n'omukazi Susan Makula nga bagamba nti bodyguard musajja watu yakoze kyafiiridde mu buzibu buno Uncle Richard era ng'omusajja ono yabadde musajja wa SFC n'okubadde Pastor Bugingo statements zaali tezikwatagana oba kiki ekimuliko tewali amanyi yasigamba nti mukadde wa kanisa ate poliisi n'amagye aga SFC gagamba nti ono abadde munnaabwe badde bamuyita Muhumuza Richard Kopolo Muhumuza Richard kubanga wali ku kanani ndi badde bamuyita Uncle Richard abokakiko wali ku kanani ndi badde bamuyita Uncle Richard omusajja ono engeri abadde yeeyisaamu kivula abasinga badde bamanyinga mukadde wa kanisa yabadde musajja wa SFC olw'ensonga nti engeri abadde yeeyisaamu bwetegeeza endiga ezisabira ku kanani ndi bo badde tebamulaba nga omuntu ayinza okubeera ow'amagye oba omuntu ayinza okubeera owa SFC wa abadde ng'omuntu nga yeeyisanga abantu ba bulijjo kivula adde bamanyinga mukadde wa kanisa kivula Pastor Bugingo statement gyabawadde ndosanga alabye okubagamba ate SFC ate biki naye kakati ate g'amagye ne gakola ki ne gagamba tugenda kuya Pastor Bugingo ate mukadde wa kanisa oyo abadde musajja waffe twali twamumuwa amukuume Muhumuza mbagambye abadde wa SFC naye nga okufa kwe kukyalimu ebitankana poliisi ekyegera maaso n'okubanga enoonyereza poliisi ku mulundi guno esuubiza negamba nti ejja kubaako kyekola ekyenjawulo ku nsonga eno ensonga y'okukola kiyokulumbwa kwa Pastor Aloysius Bugingo niwakubadde okulumbibwa okwa Pastor Aloysius Bugingo niwakubadde abasinga bagamba nti okulumbibwa kwe kwabadde planid nti kwabadde ku setting nti musajja mukulu amanyikidwa nga Uncle Richard nti afiire mu kanyolagano kano ugamba ffene tumanyi kituufu kigenda mu maaso tujja kugamba nti byabaddewo biti nedda Katonda nabagambe yamanyi kyabaddewo n'ekyo kuba yamanyi bye tulowooza yamanyi bye tuteekateeka yamanyi kimwe kigenda kubanga kyapininga naye nga munange Pastor Bugingo bw'atyo bwe yasimatuse omanyi social media yo boogera byonna oli kyayagala okwogera nekyayagala okubanga afulumya Mukama ye kimusanyusa kyakola ki kyakubaawo akati obola bagambe nti Pastor Bugingo guno omwaka okumutambulira obulungi asabe nnyo Katonda kubanga gutandise bubi nnyo ku sayidi yo Amasasi yagawonye naye ate n'ebigambo bingi ebitokomoka ku social media ate buli omu waddembe okugira kyayagala toyinza kumukola ki toyinza kumukontrolinga naye nga bandage gye badde bamusibye etabudde abantu ku social media naye just bandage yabika yabadde ya Kandra era nga abasawo bagijjo oluvannyuma nga bamaze okumukuba eddagala mu misuwa ne bagijjawo yes bwekyabadde munange byebyo poliisi eri mu kunoonyiza erabe kiki ekyaviddeko obuzibu kiki ani agala okumutta Pastor Bugingo alina abalabe bangi nnyo ye basuubiza okuba nti bagala kukola ki bagala kumutta era baali bamanyi nti n'omwaka ogwedde ogwa 2023 tajja kugusukka naye agusindooza baalabye 2023 amususse ne bagala okumutega mu 2024 kibi nnyo banange